Mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero njagadde njogere ku nsonga ey'okuddamu ebibuuzo. Waliwo eyambuuzizza nti eddagala ly'obusundo mu bukyala ddagala ki? Eddagala ly'obusundo obwo nno okusookera ddala kasooke nkubuulire ku eryo ly'osobola okukozesa onaaba osobodde oddifuna ddala ng'oli muno mu Uganda naddala kijja kuyamba nnyo ng'oli mabbali w'ekibuga. Njagala ofune lwe bayita oluwaanyi oba omulamula. Oluwaanyi olwo onaaba olufunye bulungi nnyo baluyita oluwaanyi oba omulamula. Nsaba ofune emirandira gy'owansi bulungi nnyo gw'alina obusundo wansi mu bukyala ndi ku ggwe. Omala okufuna emirandira egyo badde nkusaba gyozeeko bulungi ogitereeze bulungi nnyo. Omala ogitereezaako ng'ogyozezza bulungi nnyo gisekule gigonde bulungi nnyo. Bw'omala teeka mu kasefuliya oteekemu amazzi otokose emirandira egyo bulungi nnyo emirandira gyo ofube okulaba nga gitokotera ddala bulungi. Kati womala ogitokosa badde nkusaba oddira amazzi g'ofumbyemu emirandira gy'oluwaanyi. Badde nsaba amazzi ago obeere ng'ogatawaaza wansi. Saba okikole olunaku osobola n'okikola emirundi 5 singa kiba kisobose. Kyenkusaba saba obeere ng'otawaaza amazzi ago g'ofumbyemu emirandira gy'oluwaanyi oba emirandira gy'omulamula. Kyembadde nkusaba beera ng'oli siriyasi. Amazzi ago malungi nnyo mu kujjanjaba endwadde z'olususu naddala obwo ng'obusundo, namusuna, obuntuntu bwe butyo emirandira egyo mirungi nnyo. Kati kyembadde nkusaba saba ofumba amazzi ago obusundo bugenda kuba bukala mpola. Kakati ekintu ekya kyembadde nsaba okugamba badde nsaba obulwadde obwo ko wenna ali ku channel yaffe eno Kyayiti badde nsaba olaba nti olina obuntu ng'obutuutuutu buli mu bukyala wansi gendako mu ddwaliro ezzungu oba nnyonnyole bajja kuwa eddagala erigenda okukaza obuntu obwo. Bajja kuba bakubuulira engeri gye balina obujjanjabamu mu ngeri gye bajja obujjanjabamu mu bwangu. Okitegeera bulungi tosirikira bulwadde. Ofuna obulwadde ng'obwo genda mu ddwaliro eddene obuuze oyo akola ku nsonga z'abakyala obeere ng'omunnyonnyola dokita oyo ajja kuba akuteekamu sikaani bulungi nnyo oba akukebere bulungi alabe nti obutuutuutu buno oba obusundo buno bukomawa munda mu bukyala bugendera ddala paka munda buli kungulu wano kumpi kwegamba ajja kuba akukebera bulungi nnyo amanye nti obusundo buno buvudde ku ki okukwata mu bukyala wansi. Olw'ensonga nti yabeera n'ebyuma byajja okukebeza akunnyonnyole kijja kuba kirungi nnyo. Ajja kuwa eddagala kiyinza okuba nga kyetaagisa kujjanjaba eddagala nga liva munda nga bakujjanjabira munda nga bajja kuwa mpeke oba kukuba mpiso oba kuwa tyubu nga yakusiigayo oba amazzi nga bakuwa eddagala nga ly'amazzi lyakunaabayo kwegamba y'omusawo kiba kyangu okuwa ekyo ekigenda okuwonya mu bwangu ennyo. Okitegedde bulungi nnyo bwe mumanyi enzijjanjaba y'ekizungu baba n'eddagala ery'amaanyi erikolerawo nga terigenda kuddawo kwetolooza tale tugezeeko ku kino tugezeeko ku kino. Okitegeera bulungi nnyo. Kati n'olwekyo njagadde nkubuulire olye nkubuulidde naye nkuwe ne ku magezi kuba kye kisingira ddala amagezi ago. Okitegedde bulungi nnyo. Kirungi ogendeko mu ddwaliro ezzungu bakukebere bakwekebejje bajja kuba bakuwa eddagala n'okuwa ku magezi engeri gy'olina okwetangiramu obuntu obwo obutaddamu bufuna singa banaaba bakujjanjabye. Kijja kuba kikulu nnyo bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.